Kafulu mukudduka emisinde Joshua CHEPTEGEI ayaniriziddwa mu mizira egy'amaanyi mu bitundu eby'Entebbe era amukoledde n'omukolo ogumyozayoza nga bamukulisaayo mu mpaka eza World Half Marathon ezaali mu ggwanga erya Poland gye yavudde n'obuwanguzi. Ku kisawo ky'ennyonyi Entebbe okujaguza kye kubadde ng'omuzira wa Uganda Joshua CHEPTEGEI akomawo mu ggwanga oluvannyuma lw'empaka za mirundi 2 z'abadde nazo mu bbanga lya ssabbiiti 2 zokka. CHEPTEGEI abadde anaanikiddwa engule mufuulakabaka w'emisinde mingi yamuweebwa ng'amenya likodi y'ensi yonna ey'emisinde gya mita 1,000. Tabadde yekka wabula abadde ne baddusi banne abalala 2 okuli Stephen Kisa ssaako ne Victor Keplagat. Bano babadde bava mu mpaka za World Half Marathon ezabadde mu ggwanga erya Poland ku Lwomukaaga ssabbiiti eno nga CHEPTEGEI yamalidde mu kifo kyakuna naye nga yasooka mu mpaka ezaali e Spain gye yakolera ebyafaayo. Aba National Council Sports wamu n'abafamire ya CHEPTEGEI nga bakulembeddwa mukyala we babaddeyo kumwaniriza mu ssanyu epitirivu. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lutudde ku kisaawe Entebbe, CHEPTEGEI gy'asinzidde n'azamba Bannayuganda amaanyi nti buli kimu kisoboka. So that there was opportunity to attack the world records, which has now become a historic moment ever since Monaco on the track 5,000 in August, and now the Valencia 10,000 meters. So everything is possible. We have a lot of talent, like the commissioners once said about it. We have a lot of talent. Wabula lazo bwetaavu ebisaawe by'emizannyo eby'enjawulo ng'abazungu bye balina. And I believe that once the facility integrates its complete, Uganda will be, I think, will be miles away. And because now we have shown it that, and everybody in the Western world, of course, they want to associate with Uganda. They want to know what we exactly eat, where we come from, and we're spreading the message of that Uganda is a land of milk and honey, the part of Africa. So beautiful, and so, but we need to, our people need to know that we are in a good place. David Katena amyuka Ssaabawandiisi wa National Council Sports ku nsonga ez'ekikugu agamba nti ttiimu y'eggwanga endala erimu eyawangudde omudaali gwa zaabu Jacob Kiplimo bakoma okulwokusatu. We are here to receive Joshua and team from the 3 weeks duty of tour that they have been on, but still this is just first the patch of the team. The next batch of the team is going to be here by Wednesday. Joshua CHEPTEGEI ku myaka 24 gy'alina alina likodi z'ensi mu misinde 4 nga bangi batandise okumupaatiyako eky'omuddusi asinga Uganda gwe yali ebaddeko naye. Kabenga Yusuf, Salt TV, Omunyo.